Winnie Nwagi toddamu okulowooza nti buli omu ojja mukuba. Toddamu okulowooza nti buli kimu ogenda kisolovingisanga mpi. Kubanga ekyo kiraga amagezi go. Emirundi mingi bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu ebiseera ebisinga ogamba nja mukuba, abo nja bakuba, nze nkusabula, nze nkuujja oluyi. Si buli omuntu ojja mukuba. Olwo batasobola kukuba. Bw'ogamba nti n'abalamuzi ojja bakuba, ekyo kigambo kya kunyoomero. Sigali ya gavumenti naawe mulamuzi kigonza okukuba oluyi. Olowooza okuba nti oli mu sswange za Avenue ensi wagimala. Obulamu bwo bulimu amalala mangi. Abayudaaya teboogera kigambo nti ayamu oba ayi, kubanga bagamba nti Katonda ye yeeyita ayamu nga bw'osoma okuva bwe yagamba Moses nti nze ayamu who ayamu. Kati Winnie Nwagi otambula nnyo mu kigambo ayamu. Nze nkukuba, nze nja mukuba, oyo tamanyira era nze. Waliwo situation zigenda okujjambulamu nga togenda zikuba. Munnange ensi eno ekyali engazi. Emyaka oyinza okuba n'35 ensi waakagiraba. Kitaawo ayinza okuba yakuza bw'atyo ng'aboggoka. Naawe by'oyiseemu bisobola okubeera ebingi. Era actually, let me tell you one thing. Winnie Nwagi abamu baavuddeyo nga bamulumba nti yagaana okuta omwana ogenda okulaba kitaawe. Kambabuulire, Winnie Nwagi mutuufu. Omusajja akulekera omwana n'amukuzaalamu n'omulaba ng'aniiginuka ng'ate alina na buli kimu. Omusajja akulekera omwana n'awasa abakazi 5. Omusajja akulekera omwana n'akujooga n'omala omuwera ku university n'ajja atwala ebintu. Winnie Nwagi mutuufu. Kyokka mukyamu. Ayina ensonga emu okwogera nga bw'ayogera. Era obukambwe gyabujjambulaba nti abasajja bangi basuulidde obuvunaanyizibwa mu nsi eno. Kyokka tekijjaawo kigambo kya bulokozi na kya Bwakatonda kusonyiwa. Njagala mbategeeze mwenna abandaba. Ekigambo kusonyiwa tekitegeeza nti omuntu talina kye yakkola. Yesu n'abyonoona. Najja naga nti omuntu waakusobya emirundi 7 musonyiwe emirundi 7. Bw'akomawo emirundi 7 era musonyiwe emirundi 7. Emirundi 7 emirundi 7. Kubanga Katonda naffe yatwagala n'atusonyiwa ebibi byaffe. Era katala lyaffe okusonyiwa. Kati Winnie Nwagi bwe muwulira ng'agamba nti omusajja tali muganya kulaba ku mwana we n'ebirala n'obukambe bw'ayogera kubanga atambula nnyo mu kigambo ayamu, aguge malala agasinga. Bw'ojja n'osoma Isaiah 14 ojja kusanga Lucifer ng'aga nti nze nja kukola bwe nti nze. Byamulemera ne bamukuba n'agwa mu nzikiza n'olwalira ali ku njegere. Kati Winnie Nwagi naawe gwe bw'oba olowooza nti buli kimu onaakisolovingisana nze era nze. There are many situations which can challenge you. Era oli mutuufu bw'ogamba nti tojja ssonyiwa musajja oyo. Naye Bayibuli egamba nti bw'otasonyiwa naawe tebali kusonyiwa. Kino nno kigambo kya Bwakatonda. Abantu mwenna abali mukundaba, naawe wenna ali mukundaba ng'amazima olina omuntu eyakulema okusonyiwa. Tetusonyiwa lwakuba tebalina kye baatukola. Walaayo omuntu akola ekintu, omuntu akuttira omwana wo, omuntu agezaako kuwa obutwa ku mulimu, omuntu akubbira bbaawo n'amutwala ne bakola n'embaga n'obula ng'omutima gumenyese. Kakati pulosesi y'okusonyiwa yeeyawukana okusinziira ku oli kye yankola. Kuba sijja kulimba nti omuntu eyakutwalako bbaawo n'akusuula mu nju nga n'obulamu bw'olimu leero obulimu lwakuba omukazi yakubbako bbaawo. Si ye pulosesi gy'otwala okusonyiwa omuntu eyakuvumidde ku WhatsApp eggulo. Omuntu eyaloga maama wo n'amutta n'ajja n'agamba nti muganda wange ensonyiwa, ffe twaloga maama wo ne tumutta. Oba ffe twali tugezaako kuwa obutwa anything naye nga kinene. Sikugamba nti osobola omusonyiira mu lunaku lumu mu mwezi gumu. It's a process etwala okusaba n'okwegayira Katonda, kubanga oyo abeera tasonyiye ate yabeera mu busibe obungi okusinga oli alina okusonyiyibwa. Bwe nkukola ekikyamu n'otansonyiwa, gw'atansonyiye gwe nakikolako gwasinga okuba mu njegere. Bwe mba mu njegere 7, gw'oli mu njegere 7 emirundi 7 emirundi 7. Kyova olaba nti omuntu yenna bw'aba yali ezze mu maaso go n'agamba nti nsonyiwa munnange, n'ogaana omusonyiwa, ye omusango yagwejjako n'akutikka enjegere n'enku, kati gw'ozeetisse. Naye njagala mutegeere nti abayimbi bano emyoyo egibabeerako mu kukola hiiti, obuvunaanyizibwa bwagyo kusaasaanya buyaaye, bufere, kukunama, kuyaaya, kuwemula, okukyawa,
n'okukyawa Katonda. Kyova olaba nti Winnie Nwagi bwe yakoze audio eyo video ng'agikola ne Jakasta yatambudde nnyo. Kati kitegeeza nti bwe sivaayo okwogera abakazi bangi mu nsi yonna abagenda okwongera okukyawa abasajja, kubanga bwe tugobera abasajja abasudde obuvunaanyizibwa ne tusimba abasajja 10 kuliko abasajja 6 nga baalekera abakazi abaana. Kati omuntu omumanyifu bw'avaawo ng'ayita mu mbeera y'emu najja akyogera eri abantu, kitegeeza abantu bonna abamugoberera bagenda kitwala ng'ekya bulijjo bagwe mu geyeena, kuba tewali aliyingira ggulu nga tasonyiye munne. Yesu yatuuka n'ogga nti bw'oba ogenda mu kyaki okuwaayo ekirabo n'ojjukira nti olina ensonga ku muganda osooka oddeyo muzitereeze. Okusonyiwa maanyi ate si kyangu, kubanga era abalokole balowooza nti omukusonyiye maama, it's a process eyinza notwala emyaka egi ng'osaba Katonda oto omuntu ku kyakukola, kubanga bye mwatukola oba bye nabakola oba bye mwankola tebifaanagana. Mulimu omuntu akusooza, ekyo kitegeerekeka. Mulimu omuntu gw'okwata ne mukyalawo mu buliri red handed. Mulimu omuntu ng'ali best man wo n'akubbira omukyala n'amuzaalamu omwana. Ne Bayibuli negamba, Katonda n'agamba, ebigambo ebitukuvu ebya Katonda bigamba nti sonyiwa kubanga nange nasonyiwa. Waliwo ekyawandiikibwa mu Bayibuli, Yesu yagera olugero nti oli baamusonyiwa 2,000 eza Uganda ne yeeyanza nnyo, aba afuluma n'asanga gwabanje 4,000 n'amugwambulago. Yesu n'amugamba nti musajja gwe oli musiru, nkusonyiye 2,000 ate gwe oyagala omusajja kumugwambulago kubanga akunyaze. Menora Preparatory School oyagala ofuna gy'otwala omwana w'amasomero gagenda kuddamu essomero ery'obulokozi, essomero ery'obutuukirivu. Anti Bibiane mukukubireko ku 0704777 basangibwa Namuŋŋoona Lubya kuwandika kugenda mu maaso. Menora Preparatory School. Lutunku Construction Company International Limited. Obanga oyagala okuzimbibwa ennyumba yeggwe, okutereza compound yo, amategula, okulongoosa ewuwo n'okwoza n'ebirala byonna ebivunaanyizibwa mu nnyumba oba mu maka. 0758136934. Lutunku Construction International Company Limited. Ayagala okulokoka ng'oyagala okwatula olwokozi Musumba Sala mukubireko ku 0704636924. Tavani Woods Kabuusu ke kafo tubeera akakyamu ffenya akeyagaza. Olwo bannange be nasanze awo banna ngenda kuba baleetera bali awo ku Northern Bypass. Bw'ova Namuŋŋoona atunatuuka ku ttaawo ly'e Kawaala. Olwo bannaffe ababajja ebibajje bavubuka bato, ab'amasomero, ab'amalwaliro, aba woteeri, aba university, ebitongole bya gavumenti banne ngenda bbawo ennamba era ngenda kukoma babanywa ne video njirina nga bavubuka bato ba Uganda Build Uganda. Segula Microfinance Kasubi Kawaala ng'okkaawo wansi mu Bitala Princess Complex bwe babeera. Bwaganda bange bali abasajja balina rate ey'enjawulo kuba kuwolera ate nga rate yaabwe ntono, ng'oba tadde akasente kako ojja kasanga k'amagoba. Bakubire ku 0776944667. Segula Microfinance. Weesigenze mu nsonga eno. Mbadde nkyagamba Winnie Nwagi. Winnie Nwagi omusajja mulekere omwana we. Ne bw'abeera mugwagwa, ne bw'abeera musiru, ne bw'aba talina magezi, gwe yali omusiru asinga okugiramu oyo omusajja empale. Abasinga betandika okunenya abaagalwa baffe twerabira nti ffe twabanoonya oba baatunoonya. Gwe lwaki wagwa ku oyo omugwagwa? Kkiriza nti watomera omwana mubuulira amazima nti kitaawo ayinza okuba tatufaako, naye ye kitaawo omuwanga omukitiibwa. Ne bw'aba talina magezi, ne bw'aba tatufaako, ye taatawo. Era bw'aba ayagala okwogerako n'omwana we, ne bw'aba tayagala, it's okay. Find time mu mutima gw'osabe Katonda akuyamba omusonyiwe. Waaliddira okunona omwana we mu mbeera gy'oliteekawo nga nnungi, omwana we ng'asobola omulaba n'atambula n'akola atya. Kubanga naawe Winnie Nwagi toli mwangu, oli mukazi muzibu, kitaawo namulaba, kitaawo naawe mufaanagana, ayinza okuba omusajja alemerwa. By the way, abakazi bangi abava ne boogera nga tebalese bakasajja kwogera. Oyinza okunoonya bba wa Winnie Nwagi nga Winnie Nwagi asinga obubi. Neffe twawulizaako side etya emu. Omwana okijja kuswaza nnyo atuuke mu senior 4 yenoonyeze kitaawe, beekube serefi bagikusindikira owulire ennugu. Nga bulijjo by'oyogera ng'omwana olowooza nti anaakyawa kitaawe nga takoze atya. Kituufu omusajja ayinza okuba omusiru naye gwe wamunoonya. Ekirala kusonyiwa. Waliwo omuntu yazze winbox n'anvuma obubi ennyo okwabujingo kwowolereza kasajja kakulu tekayina magezi tekategeera kalekawo omukyala kagwagwa nawo nange nanvumira mbamitaida kayondo kati tajja genda mu ggulu oya siraana ne mugamba gwe Yesu atwala abantu mu ggulu
omuntu ng'akyali mulamu ne bw'abeera amafiina asobola okwenenya n'omusanga mu ggulu ng'atudde ne Yesu gw'abadde omulokole ebbanga n'ogenda mu Geyeena. Pastor Bugingo alina issues z'embulamu naye akyali mulokole ate mulokole w'abasumba wa kkanisa ne mugamba nti bw'obanga oli mulokole lwaki omusumba omuyita akasajja bw'obanga oga nti oli mulokole ne mugamba nno weegendereze. Pastor Bugingo omunenya kubanga yakola ensobi naye mu kusooka n'avuma banne. Bwe tuba tunenya omuntu tulekawo gaapu ya Katonda kuba Katonda yatulinako obuvunaanyizibwa bwenkomeredde. Omuntu yenna tomukomereranga. Winnie Nwagi akomera omusajja ng'ati ye musajja asinga obubi mu nsi eno. N'oli omukazi yajje ng'akomera Bugingo ng'amanyi Bugingo yasinga obubi mu nsi eno. Ne Pastor Bugingo ayinza okuba yakuba basumba banne ng'amanyi basiru. Bw'osanga nga malaaya nga yeetunda ku kkubo toga bannange negera okazi bwe gwambadde empale yonna eri bweru. Ayinza okuba munnange maama we yamubuulye nga n'amaka gaavaamu malokole obanga makatuliki nnyo obanga masiraamu nnyo naye ng'ebintu byasoba. Kati toyitangawo n'olowooza nti kyanjawulo nnyo. Bwe tuba tunenya omuntu tulekawo gaapu kye bayita baalansi. Oyo ye mwana wa Yakobo ow'omwenda. Tojajinganga muntu. Okujajinga kwe kwata minzaani n'oggira ejjinja lya kilo 10 enossaayo 2 n'egwa erubege kye bayita okujajinga. Omuntu yenna bw'akola ensobi tumugambako ekisaanidde naye tetuyitawo. Kati Winnie Nwagi oyiseewo, abavuma Pastor Bugingo omuyiseewo kubanga naye ayitawo. Kati ekyo kikibi. Naye omuntu wenna ng'oli mu kulaba vidiyo eno saba Katonda akuwa obusobozi obusobola okusonyiwa omuntu oyo yenna okusinziira ku kye yakukola. Amaanyi ge tuteekamu okusonyiwa abantu genkanankana n'ebyo bye baatukola. Omuntu eyakuttira omuntu obusobozi Katonda bw'akuwa n'ekisa Katonda kyakuwa omusonyiwa si kyekyo oli kyakuwa nga wabuzizza essimu yo obanga atomedde emmotoka yo. Omuntu akubbyeko omusajja n'amuzaalamu abaana n'akuleka mu mbeera embi, engeri gy'omusonyiwamu si engeri gy'otwala okusonyiwa omuntu eyakubulizizzaako dress yo. Kyokka kwonna kusonyiwa naye Katonda yagaba amaanyi agasonyiwa kubanga amazima gali bwe gati. Abantu batukola ebintu eby'ennaku mu nsi eno, abantu batukola ebintu ebitali birungi. Naye mu mbeera yonna Bayibuli etugamba, Yesu atugamba tusonyiwe naffe bali tusonyiwa. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi obanga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Forgive our sins as we forgive. Mukama bawo omukisa.